Kaweefube okukendeeza obulippagano bw'ebidduka n'okumalawo ekizibu ky'enguudo embi mu ggwanga, gavumenti yavaayo n'enteekateeka y'okuzimba enguudo mu Kampala n'ebitundu ebyetoolodde ekibuga kye baatuuma Greater Kampala Metropolitan Program. Enteekateeka eno yatandika mu mwaka gwa 2023 n'okuzimba enguudo n'obutale. Kyokka olw'okubanga ssente zaali nneewola okuva mu bbanka y'ensi yonna, waliwo obukwakkulizo obwateekebwawo omwali obutaliirira bantu olw'ettaka lyabwe awagenda okuyita enguudo ezikolebwa. Wabula oluvannyuma abakulembeze baasitukiramu okwogerezeganya n'abantu okulaba nga baaniriza enteekateeka eno okugenda mu maaso nga tebaliiriddwa. Kati minisita wa Kampala n'emiriraano Misa Kabanda alambudde enguudo eziri mu kukolebwa ekira ne mukono. Kizuuliddwa ng'emirimu gibadde gitambula bulungi. We are not going to have extension on Cathedral Rise, Anthony Kame, Nabuti Road because the progress is good and the contract is moving well. It is so fast, so government value 100%, cost of about 18 months. Kati bali ku about 80%, 80-85. So bagambi batu promises that by March 30th bajja kubanga bamaliriza. Basiimye abakwasibwa eddimu lino kye bagamba nti babadde bagezezzaako okutuukiriza ebyo ebyakkaanyizibwako. Katugambe nga luno olw'Ekira Kira Road okutuuka eri Kiwologoma luguudo bagenda balukoze lunene ne lubeera dual carriage. Drainage nungi nnyo bagenda kuteekako amataala ng'oluguudo lugenda kubeera nga lulungi nnyo ddala. Kyokka basiimye abantu abakkiriza okuwaayo ettaka lyabwe olw'enkulaakulana nga tebaliiriddwa. They have given us all the necessary support to enable us progress to this level. So I don't see any big challenge in implementation. Bannannyini mataka ne tuyisamu enguudo nga tebasasuliddwa compensation yonna. Ekyo kintu kya muwendo nnyo, tukisiimira abantu bonna, ate kibadde kikole ng'ekyokulabirako no mu bitundu ebirala ebya Uganda. Kinajjukirwa nti enteekateeka eno yateekebwamu ensimbi ezisoba mu bukadde bwa $500 okuva mu bbanka y'ensi yonna. Teddy Nakaliga agafeeyo ku Spark TV.